السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. فزك الدرس yabadde ayogerako sheekhe kituufu omusiraamu bwakwata n'awaayo nkubyemu akafaananyi nti abantu basatu nga baguze akasawo k'omuceere ka kilo 5 obutuufu abantu babiri bayinza okulya kilo emu kitegeeza abaaliisizza abasiraamu 100. kitegerekese bulungi ekyo nno bw'okireeterako enniya nga kimuliimu kino na kiri, Allah ayinza okugonjoolera ebizibu mu ngeri gy'otategeera. awala adullukum ala shay'in, mbaka yagamba nti mbalagirireyo ekintu idha fa'altumuhu, nga bwe munaakikola tahabbabtum, mujja kwagalana. mu ebyo mwalimu okuliisa emmere. hadisi yali agimalirira agamba nti tadkhulu ljannata bisalaamu, lunaa mukikoze mujja kuyingira ejjana mu mirembe. nolwekyo munfuneyo omutima biidhinillahi tabaraka wataala oguwaayo. ekirala ngaera bulijjo oba kale mu mbeera ezisinga obungi era tugenda kusoma ku swala, si kirungi oli n'agamba nti sola kibaliyo kirala. ekituufu yo nkulu Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nawe nakisoma mu bitabo bye naga nti mu busiraamu ebintu ebisingako amateeka amangi makulu ebigambo bya Allah n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam ebintu bibiri ate nga nekko ebyo bibiri ekimu kyekikira kinne waakyo. teriyo ibaada yonna mu busiraamu erina mateeka mangi nga swala. ensonga lwaki ne bw'oba okisomedde ebbanga eryenkanawa omwalimu era bw'aba agisomesa ovaawo oyina koyize. ekiddirira mu swala nga nakyo kirina amateeka mangi ye aljihaadu fi sabilillah, okulwana mu kkubo lyani bya Allah tabaraka wataala. kitegeeza esswala yekwata ekifo ekisooka mu ibaada ezirina amateeka amangi, ensonga lwaki tugyesibako nnyo. n'ekirala ekitiisa ennyo oba oyinamu ekitangala ky'obukkiriza kwe kuba nti yegenda okusooka okubuuzibwa ng'amazima ga Allah ali waggulu bwe lisangibwa nga nkendeevu, ebirala byonna tebigenda kutunulwamu. kikiteeka ennyo mu birowoozo. ekyokusatu kwe kubanga bwe tusoma empagi z'obusiraamu al amaliya ez'ebikolwa omuli essola, omuli ezzaka, omuli okusiiba ne hijja, Allah yasalawo ebe ya buli lunaku. naye bw'otunuulira okusiiba mwaka mulundi ogwo, bw'otunuulira hijja mwaka omulundi ogwo, bw'otunuulira zaka mwaka omulundi gumu. naye noyo ibaada emirundi 5 on a daily basis ala asasi yaumi. kitegerekese bulungi, tekiraga nti kiba kikulu nnyo otyo, naye banga ye ibaada Allah gye yasalawo okuteekamu ekifo ng'omuntu bw'akibeeramu lwaba aliraanye ennyo Allah okusinga mu bifo ebirala byonna byabeeramu ng'asinza Allah. tojja genda mu hijja, mu zaka, mu kusiiba nga mulimu ekikolwa nti oli bw'akibeeramu aba aliraanye ennyo Allah nga bwe guli mu sola, nga n'ekifo ekyo kyekirwa kya sujuudu.
kitegerekese bulungi. Oyinza okusanga ali asiibye ng'ali awo avuunamye tugaa nti oyo ali ku kintu yasiibye. Nedda, geraageranyizeeko n'ebirala. Ye ibaada, mu ibaada ezikolwa emibiri nga mu butuufu yeeyokka okugireka nga bukaafu. Naye ziri ibaada ezisigadde ngola kutunulwamu mu mutima nti nayo gireserwa bugayaavu. Olina ssente tokoze hijja, olina ssente towadde zaka lwa bugayaavu oba kuwakanya. Bwebuba bugayaavu osigala oli musiraamu omwonoone naye tova mu busiraamu. Naye swala yeetaliiko ekyo. Teriiko nti tutunulire omutima gw'omuntu awakanyiza oba agayadde bugayaazi. Naye oba ogayala bugayaazi obusiraamu obwobudde. Kitegerekese. Ye ibaada ekoma ku basiraamu singa olutalo olubadde lugenda mu maaso ne tulaba nga abalabe batandise okusaala, tubalengerera eri nga basaala, olutalo ne lukomaawo. Kubanga kitegerekesa fa in aqamu ssola, Allah yagaa nti babayimirizizaawo essola wa ikhwanukum fi ddiini, baba bafuuse baganda bammwe muki. Ye ibaada omubaka gye yagambanga abasahaba radiyallahu anhum ti bwe mutawulira kwaziina ku kyalo gundi mu kirumbe kubanga ekyo kirimu balabe. Bwe mutawulira kwaziina mu kyalo gundi mu kirumbe nga kubanga mulimu balabe. Kiba kitegeeza ki? Kiswala eyawula omukkiriza ku muki. Allahu akbar. Okumanya olina okwolesa mu kyalo mwoli ne bwoba omu. Nabbi yagamba sahabi Abu Sa'id al-Khudri, hadithi tera nnyo gisoma wano, inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiya, nkulaba oyagala nnyo embuzi n'okubeera mu kyalo. Namugamba nti fa in kunta fi ghanamik, obeeranga mu mbuzi ezo ng'ozirunda, wa badiyatik, ng'oline mu kyalo eyo, fa addanta bis-sala, n'oyazina ng'ogenda kusaala, farfa sawtaka bin-nida, situlanga eddoboozi ng'oyaziina. Kitegerekke nti ekyalo kisiraamu. Fa innahu la yasma'u, teri kiwulira mada sawti al-mu'adhdhin, girikoma eddoboozi ly'omwazinyi, insiyun, abe muntu, aw jinniyun, oba jinni, illa shahida lahu yawma al-qiyama, kujja kuba ku kiyama kijja kuwako obujulizi obulungi. Sola mujirabi. Salamu Omubaka sallallahu alaihi wasallam mu kugimulaalikako yali tatambulangako lugendo luwanvu nga lwe yatambula alinye agende mu ggulu Allah agimulaalikeko. Kyali kisendinga message tessola mugitambulirenga, eri ayagala ogiyiga, eri ayagala ogisomesa. Ne bw'ova wano n'ogenda mu ggwanga ddala nobagamba ekindeese kusomesa sola, temuggwangamu amaanyi kubanga luli olugendo lwali lunene nnyo. Kitegerekese bulungi. N'ebirala bingi ebiraga obukulu bwaki obw'essola. Kati olw'okuba mulimu amateeka mangi ge tutamanyi, kyetuva tukiddingana ennyo. Era ngenda kutandika kubuuza na kibuuzo. Singa omuntu akoze ekintu ekitta essola ye, ng'okulya oba okunywa, nibambi nga ye abadde tamanyi nti tikitta essola, essola ye eba ntuufu oba eba nkyamu. Tujjemu ensonyi, tuwanike emikono ababa bakimanyi, banakisigaza wansi nga tumanya tebakimanyi. Tugenda kukiddamu ogwokubiri. Singa ekintu kibadde kitta essola ng'okulya, okunywa n'ebirala, naye omuntu n'akikola mu ssola nga ye abadde tamanyi nti kitta essola, tumugaa nti wayo onyumiriza mu ssola, kikenza ate mbadde mbimanyi.
olutudde tahiyatu n'okwata akacupa n'onywa amazzi sate mbadde mbimanyi musiraamu gw'oliwaawo gw'ogenda okuba mufutiiwe eitha eswala agiddemu ng'agiddamu mu butuufu oba agiddemu ng'agiddamu bukyamu oba asituka agende nga gw'omuwadde fatuwa kono waggulu abakimanyi okimanya ng'ozimbidde ku kigamba nti olina hadithi awo kituufu naye okimanya nti nkubeko ku gesi kubanga nja kubuuza hadithi kale na agiddemu na kati koma hadisi bagimanya abasiraamu ono agambye ogiddamu kubanga omusajja yasalira awali nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asaala bubi n'amugamba eswala giddemu tusembyayo omu lwaki ojuliza bujulizi bwa lukale twetuvunananga twerabidde obanga tutaniddwa kati ono aba yerabidde abataniddwa okutanwa kitegeeza ekintu obadde okimanyi naye n'okola kirala kati aya amakulu agagirimu mafunda nnyo tegazingiramu kino kyetuliko tugenda kukomako ebyo bibiri byokka naye nga kubadde kusoomooza ti munno oba abadde yakasiramuka oba abadde takimanyi alidde anywedde ayogedde naye tamanyi nekyamuganda waffe bwe tutunulira hadithi eya Abu Huraira oyo ye byeyakola nabbi amugamba dde mu swala sallallahu alaihi wasallam byali bikolwa byamunda mu swala byatatereza naye nze njogedde ku kintu nga kyebweru wa swala ng'okulya n'okunywa n'okwogera ebyo si byabweru wa swala kati goolese byamunda mu swala byatatereza era nakiwaddeko ekyokulabirako tube nga tusika bulungi kati njagala tuwulirize hadithi eno hadithi ya sahaba mwita Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami sallallahu musiime qala yagamba baina ana usalli binali nsala ma'a rasulillahi numbaka wa Allah sallallahu alaihi wasallam idha atasa rajulun omusajja we yayasimulira min alqawmi ng'ava mu bantu abaali basaala fakultu nemugati yarhamuka Allah Allah kusasire faramani alqawmu bi absarihim abantu ne bankasuukirira amaaso gaabwe uzo n'omuganda alina enjogera eyo ne bankasuukirira amaki amaaso gaabwe fakultu neŋŋamba wathukula umma yaahu nga maama ya nga nakabulwe maama wange lwe luganda ndoza nakabulwe maama wange bwe makigambye gwegamba thakilatika ummuka wakabulwe nnyoko kibanga akusabira ti nnyoko afa osigale ng'oli mulekwako naye ate sige makulu agakirimu gakyefaananyiriza bwefaananyiriza kinga embeera gyendimu ninga atalina maama siwe guli wathukula umma yahu nakabulwe mmange masha'anukum tanduruna ilayya lwaki muntunuulira bali abamukasukidde amaki amaaso bakola ki katusanzewo bisatu yarhamuka Allah si kyamuswala kyakubiri masha'anukum mubadde ki mukoze ki mubadde ki tanduruna ilayya lwaki muntunuulira faja'alu yadribuna biaydihim ala afkhadihim era ne baddamu okuba ebibatu byabwe ku bisambe byabwe falamma ra'aytuhum yusommitunani bwe nalaba nga bansirisa lakinni sakattu nange nensirika makulu nali njogera naye nenkola ki
nensirika. Falamma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, omubaka bwe yamala okusaala, fabi abi huwa wa ummi, abaaye omubaka mulabidde kitange ne mmange. Awo yali alayira omusajja, omubaka mulabidde kitange ne mmange. Awo yali talayira wabula okuba kuyita kuwera nti omubaka wa Allah oyo singa omulabaze n'aŋŋamba nti bw'otatulaga waali tuttamu kitaawo, mpaayo kitange n'emponya obulamu bwani bw'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Singa omulabaze ng'ayagala kutwala bulamu bwa mmange n'aŋŋamba bw'otamutulaga waali nnyoko, mawe bw'otatulaga mubaka waali tutwalamu nnyoko, mpaayo mmange. Kiki ekigamba nti bi abi anta wa ummi, tinkulabidde kitange ne mmange, si kirayiro. Mara aitu agamba mbalabidde, omubaka mulabidde kitange ne mmange. Mara aitu mualliman, sirabangayo musomesa, qablahu lubereberye lwe, wala ba'dahu yadde luvannyuma lwe, ahsana ta'lima minhu, amusinga kusomesa. Mudoboozi eddene ng'eryoboya oba ng'eryani, sirabangayo musomesa amusinga bulungi. Ekibuuzo mu ddoboozi eddene oba nedda mu kukwatamu basomesaamu, engeri gy'abahandulingamu, kubanga ye teyali mu swala, yali mu swala sallallahu alaihi wasallam. Fawallahi layla Allah ma kaharani, teyankangukira. Alinga bwakikasuka eri bano nti nga bano abaakola ki, wala darabani, teyankubako newakubadde tibamukuba naye nakyakireese, wala shatamani, era teyanvuma. Kitegeeza addaiya, omuntu ng'akola da'wa, almuqtadi bisunnati rasulillah, nga ddala agoberera omubaka wa Allah, la yakharu nnasa, takola ki, wala yadribuhum, tabakuba, wala yashtumuhum, tabavuma. Naam, agamba qala, agamba ono atunyumiza bino tyombaka okutusala yaŋŋamba, inna hadhihi as-salata, as-sala eno la yasluhu fiha shay'un min kalami an-nas, tesaana mu bigambo by'abantu nga biri bye wabadde oyogera mu njaga zaaki, lwaki mutunuulira esala tegwana mu bigambo byani. Innama huwa at-tasbihu, mulimu at-tasbihu wat-takbiru n'et-takbiru wa qira'atu al-Qur'an, na kusoma Qur'an. Hadithi 537 537. Salamu mujulidde hadithi. Hadithi eyo mwana wattu abayivu bakuulamu ekigamba nti omuntu yenna akola ekintu nga kitta essola naye ng'abadde tamanyi, essola yesigala nga ki, kaabe ng'ayogedde, kaabe ng'alidde, kaabe ng'anywedde, abadde takola ki. Wabula wa mu hadithi eno we tukijja, kuba tukikuula mu bukuuzi, tekyatuddwa, tukikuula wa? Na wa alaikum salaam wa rahmatullah. Kino kigambo ky'abayivu, kozi tosomesaako wano nawe gyotandika inshallah. Ganda waffe atugambye ndiwe tukikuula ekuba nti sola bwe yagwa omubaka teyamugambako sallallahu alaihi wasallam nti ddamu okole ki, ddamu osaale. Kitegerekese bulungi. Ng'era abayivu bwe baakuula obujulizi obulaga nti bw'osanga imaamu ng'akyali mu rukuu ne bw'oba tosomya al-Fatiha laaka obe ogisaaze, baabukuula mu hadithi ey'omusajja eyakutama nga tannayingira mu layini, najja nga yadubbu atambulira ku mugongo n'ayingira mu ki.
yasanga bali mu ruku. Abamanyi bagamba obujulizi obulaga ti ne bwoba tosomya al-Fatiha essola yetuuka era laako eyo togiriwa mawiraako oba ogisanze ekuba nti essola bwe yaggwa omubaka sallallahu alaihi wasallam omusajja oyo yamunenya kintu eki ani awanika omukono akitubule yamunenya kyaki kyakujja nga ayanguwa omulala kyekyo kyeyamunenya era naga nti idha ataitum salata wembanga mujja okusaala fala ta'tuha wa antum tas'auna temujjanga munga mudduka fama adraktum fasallu kyemusanze musaale wama fatakum ekiba kibasubye faqdu mukiriwenga. Bajjawo obujulizi obugamba nti olaba essola bwe yaggwa yabuulizawo nti ani akoze ki naye n'atamugamba nti ddayo ononeraaka kitegeeza laka yali akoze ki ekyo n'abayivu baba akikuula wala kati ng'ono gyakikudde era n'abalala bwe bakuula ekigamba ti n'okukutaba nga tonnatuuka mu layini nakyo sheriya tekigaana kubanga nabbe teyakikoonako n'akatono sallallahu alaihi wasallam kyokutamuutya nga tonnatuuka mu layini nga mwe abakiwakanya mulinga abagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam eyo ensobi yagisirikira. Omubaka okwawukanako naffe sallallahu alaihi wasallam tewali kikyamu kyakolebwanga waali n'atakigolola ngambye okujjako naffe nga ntegeeza obunafu bwe tulina niwe babanga mu ddalasa nga wano oli n'atuula bubi ng'amugambirawo tewange nno otudde bubi tweterezi ng'amugambirawo nti kola ki lwaki kubanga ye bw'ataamugambanga bakikootinganga nti entuula gundi nno nti ntuufu lwaki anti baatuula mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atakivumirira. Naye gwe ne bw'onaasaala nga emikono ogitadde wansi wa kundi ng'omuwalimu akuliraanye osobola okugenda n'okootinga nti bannange okusaala nga emikono ogitadde wansi w'ekkundi kikkirizibwa ti lwaki kyanti seeka yabaddewo ng'omusiraamu asaala. Omusiraamu ajja kugamba seeka ab'ennaku zino olowooza bakyali ku biri ebya Nabbi leka naawe kutujuliza baseeka si bwe guli. Allahu akbar amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar kikulu nnyo 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 era muno bw'otamugamba oba omukoze bubi oba tolaze bwa sseruganda oba omusiraamu tuula bulungi inshallah oba tomulaze bwaki bwa sseruganda ajja kwerippaka gambe nti musiraamu bwe yaddanga mu maaso n'otusomesa noolaba nga nsaddewo nti kyekiri kye nnakuula mu hadithu oli gye yagambye y'omusajja yasaala obubi okuba nti ye yasaalira kumpi ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ekigendererwa akimanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ozaalira waali akutunuulira onaasaala otya fe abawalimu tukikola tukatunuulira omusiraamu bw'asaala gamba ebyo bibye buvunaanyizibwa tuba twakola ki twabuta na tugenda kumaliriza na hadisi emu eno etulaze kyakoze ekikyamu mu swala nga tamanyi swala yagenda nayo mu maaso wabula bwe tukyawulira ne ku kyoli oli bibadde bya munda mu swala eyasaalira mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atakisaala bulungi byali bikolwa bya munda wa mu swala naye byebweru w'eswala ng'okwogera ng'okulya ng'okunywa ng'obadde tomanyi eswala yesigala nga ki natuufu kitegeeza obutamanya buba bukugjeeko muki ewamu n'ekyo buli teeka lyonna erize nga lya lukale nga liri jeno era mulimu obuba bwawulwamu obutonotono kati kino kyawulwamu oli singa ye teyakimanyaako nti kalombolombo omuntu okusaala nga omaze kufuna wuzu najja n'asaala waayi bafunye wuzu ate nze mbadde mbimanyi ate oyo agiddamu kubanga kalombolombo kaki asa mulaba byawula abayivu akola ki agiddamu naye ate bwe luba nga lubadde lugoye n'alusaaliramu oyo tumala kumubuuza
wabadde okimanyi nti okusaalira mu lugoye olukyafu kitta essola? Ayinza okugamba nti nabadde nkimanyi. Ate ne tubuuza omulala, wabadde okimanyi nti okusaalira mu lugoye olukyafu kitta essola? Nabadde sikimanyi. Kati ate mwana wattu ono akugamba nti nabadde nkimanyi, ate ye essola yeba ntuufu tagiddamu. Ono agamba nti nabadde nkimanyi nti okusaalira mu lugoye olukyafu kitta essola, nagamba nabadde nkimanyi nti kitta naye nendwambala nga simanyi. Awo ye essola yeba ki? Naye oli yakugamba nti nze nali sikimanyiddeeko ddala, era nalwambadde ndumanyi lukyafu, era nga mmanyi essola ejja kuba ntuufu, kati ate we tumugamba giddemu. Oli yeerabidde bwerabisi, naye ono yabadde tamanyi aslan kikolo. Yo tumugamba tandika okiyiga na ku swala eyo gyobadde osadde obukyamu, naye ono abadde akimanyi nedda. Linda bwoba obuuza kibuuzo. Olaba omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yasaalira mu ngatto nga nkyafu nga yali tamanyi, si bwe guli? Malayika nejjemukuba akaama mu swala nti wansi w'engatto mulimu ki? Obubaka no bwali buvudde eri Allah obubwo. Kyegambe nti ye Allah omuteesi w'amateeka n'ennabbi agatutuusaako, tokola nsobi ng'oli kyakulabirako n'atagamba. Yalaba nga obwetaavu bwe buli, essola nga tennaggwa, malayika ejjeemugambe, era yava mu ggulu. Era webava obujulizi nti asaala oyogera naye, kuba yamugambira wano mukukutu. Mbaka n'azijjamu sallallahu alaihi wasallam. Essola yonna yagiddamu. Ne bawaawo ayinza okugamba nti awo yategeera akyali mu swala, naye ono yagimazeeko. Bwebanga ebadde wuzu ng'otegedde oli mu swala, era nga tiwagifunye wuzu, era eswala ogimalako. Kati birina enjawulo ku kyokusaalira mu lugoye olukyafu. Kyekimu swala ewedde, kyekimu ojjukidde ekyali munda, okyali munda waayo, byonna bitwala olulamula lwe lumu. Eswala eba ki? Wabula bw'ojjukira ng'oli mu swala ng'osobola okweyambula olugoye olwo n'otakunama, ng'okola ki? Ng'olugjamu. Bw'oba onaakunama eswala ogiviiramu ddala nga totodde na salaamu. Mu bangi batoola salaamu ng'ate eswala tennaggwa. Kitegerekese bulungi? Ekikyamu kitegerekese. Tugenda kumaliriza na hadithi eno, ojja kubuuza ekibuuzo ekisala. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati at-ta'am. Hadithi Aisha radiyallahu anha. Teri swala nga emmere ezze, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, yaddira teri swala ng'ebibi ebibiri biri mu kukusumbuwa. Ebibi ebibiri teri atakimanyi nga biri mu kukola ki? Atabimanyi awanika omukono tugende omuwulire tugende mu maaso. Omusulo n'ennajisi bwe nga biri mu kukukikiitanya, nabbi yagambye teri swala. Wale tuto obuvunaanyizibwa okwebuuza ekigambo teri swala kyali kitegeeza ki? Teri swala egenda kutuuka, oba teri swala egenda kuba nzijuvu, oba teri swala yali esaaliddwa nga emmere bagireese, kubanga la amakulu agasatu egakola. Twagala tutegeere ekigambo teri swala nga emmere ze. Teri swala etuuka, teri swala eba nzijuvu, teri swala yali ebaddewo ne baba nga basaala emmere ne bagireeta. Kiki kyetwalako ebyo bisatu? Teri swala eba nzijuvu, kitegeeza emmere baba bagireese, okkirizibwa okukola ki? Okusaala. Sitwagala kunnyonnyola, ojja kunnyonnyola ate obyonoona. Kitegerekese bulungi? Teri swala eba nzijuvu ng'emmere ekoze eki? Kitegeeza osobola okusaala naye eba nkendeevu. Kitegerekese? Naye esigala nga nki? Nga ntuufu. Era ne Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti waliwo ava mu swala ng'afunye kimu kya 10, omulala kimu kya 9, omulala kimu kya 8. Yali tategeeza nti nga zifudde, oba yali ategeeza nti nga zisalisa obubonero olw'ebintu ebizisalisa obubonero omuli n'okusaala nga emmere ekoze eki?
ezze waliwo ayagala eswala yetuuke mu maaso ga Allah nga nkendeyo bw'abaawo awaliko omukono nti nze ndi wano kati atayagala yenna swala ye mu maaso ga Allah ebe nga nkendeyo kitegeeza aba alina kukola ki ku kyemmere aba alina kusooka kulya mmere n'alyoka akola ki kati ndowooza tukitegere essola nga emmere nga bagireese tetta sola wabula ekendeeza ku ki ku mpeera mulowooza lwaki ekendeeza ku mpeera ebirowoozo bibeeri ku mmere birabwe bijjeewa Allah yatulalikako essola alhamdulillah ngituukiriza ebirabwe bigenda ku mmere kitegeeza ebirowoozo nabyo bisaala siwe kiri qad aflaha almu'minuuna alladhina hum fi salatihim khashi'un beesiimye abakkiriza ababeera mu swala zaabwe nga bagonzi ki ekigonda mutima kitegeeza omutima nagwo guyingira mu swala omutima guyingira mu ki mu swala n'ebirowoozo biyingira mu swala wano omutima gwagala emmere ebirowoozo bigirowoozaako otyo wabula ewamu n'okubanga ekyo kyakyakabwe kityo naye bino njagala tubiyingizeemu ekisooka mmere yokka bwe binaaba byakunywa nabyo biyingiramu hadithi eyatudde mmere genda kuva ku Qur'an hadithi eyatudde ki mmere tegambye byakunywa ekibuuzo singa tubadde tugenda kusaala ne baleeta ebyokunywa nabyo biyingiramu oba mmere yokka omubaka gye yayatula nti mmere ekyo wali otutte obuvunaanyizibwa okyebuuzaako musiraamu ebyokunywa mu ebiri kubanga nabyo bikyankalanya soda ng'oyo bayinza omuleeta ku mbaga ate eri tugenda kusaala n'olaba embeera nga si nnungi kati ebyokunywa biyingirawo oba tebiyingirawo biyingirirawo mu kiti eki mukuba nti nabyo byakulya biyingirirawo mu kigamba nti tutunuulira illatul hukum ekinyuzi okwazimbwa etteeka lwaki osooka kulya nga tonnasaala birowoozo kutaayaaya katugenza okisanga nga ne ku byokunywa ebirowoozo bigenda kukola ki kati awo ne bifuna ennamula y'emu ekyo kimu kyakubiri ate n'omu lulimi oluwarabu ebyokunywa nabyo biyitibwa byakulya mu lulimi oluki singa oli agamba twagenze ku mbaga ne tulya toyinza kugaa nti wallahi tebanyweddeo mulwokuba yagambye baalidde kisoboka wakiri ogamba simanyi naye kirayira nti olwokuba oli agambye baalidde kitegeeza naawe okimanyi nti okunywa kuyingira mu kukola ki to some extent atulira Allah bw'agamba ku mulembe gwa nabbi Dawuda alayhi salam waliwo olutalo komanda n'alondwa yali ayitibwa Talut Allah agamba falamma fasala Talut biljunud Talut bwe yeeyawula ku bantu n'agenda n'ejjeerye mu battlefield qala inna Allah mubtaliikum binahar yagamba amagye nti Allah agenda bagezesa n'omugga waliwo omugga Allah gwagenda bagezesa nagwo tugenda gusanga niyo omusana mungi tuli mu ddungu faman shariba minhu ananywa ku mazzi ago falaysa minni ajja kuba takyali kitundu ku nze oyo akwake gage kati Allah agamba naye ataakole ki mwenna mugambye atanyweko ni Allah si yagamba Allah yagamba waman lam yat'amuhu naye ataalyeko ataakole ki kulya bukulwe nedda si kulya bukulwe n'okubadde si buli haramu naye Allah teyagamba nti atanyweko yagenda n'alipuleesinga ekigambo waman lam yashrabuhu naye atanyweko n'akisikisa kigambo waman lam yat'amuhu naye ataalyeko naye ng'ensonga yemu gy'aliko yakukola ki otyo kati wakanyanga oli akugambye nti ku mbaga baalidde n'ogamba ekitegeeza tebanywa kati wano okunywa tukuyingirizaamu mu ngeri bbiri tukuyingirizaamu mu kiti ekigamba tinako
ebirowoozo bijja kugenda eri ebyokunywa ne mu kiti ekirala mu lulimi oluwarabu. Kitegerekese bulungi. Kitegeeza n'ebyokunywa nga byazze esobole okuba enzijuvu mala kukola ki? Kunywa. Si bwe guli otyo anti twasazeewo bissaamu lasitiika kati oli ajja kuteekamu neeno kyate bwe kinaaba bino ebyabano be bawooye abafumbo obudde safaari nga baganda baffe abasibe singa Allah ageze enkya ne babata azze atuukidde waka iswala kale yatuuse dda 6.7 kati awo nawe teeka twagala tulyebuuza ayinza ogati owange olaba mmere etabeeba nnyo olaba na byakulya byakunywa olwo butya musajja mukulu ono ekyo nakyo kyetaaga ne mukimanya otyo ono agambye olaba kirabe naawe olaba kirabe kale bwe kiba nga nno bwekito bwe kiri ekyo nakyo kiba kikola ki? Ekyo nakyo kiba kiyingirawo. Kitegerekese bulungi mwana wattu byonna ebiyingirawo bya halaali tewaliyo kapiira akusinga ebirowoozo ebinaagira tejjama yeyeze ebulayi dakika 2 kamalirize kano kekyalaba ku TV haramu takola ki? Halaali yekka. Ewamu n'ekyo muzina embeera hadithi eyo tekola. Muzina embeera wammanga hadithi eyo tekola ki? Ozze emmere bagireesi n'eswala wabadde ogyerabidde ate egenda kuggwako eswala womalira okulya onywe n'ekyo ekyokusatu ng'eswala ejja kuba ekoze eki awo ng'oga ati la salata bihadarati taam titeri swala ejjula ebanze givunga emmere ze olaba ogenda okutemeregana ate n'ekisinga obubi ekyokusala eswala ng'ekoze eki kakitegeeza embeera eyo erondobwa mu njogera eno ey'olukale etugambye nti tetusalanga emmere ze swala egenda kuggwako kyokugwako kweswala kikulu nnyo okusinga lwonaalya ng'ate emmere ekoze eki ekyo kimu. Ekyokubiri jama eyimiriddewo jama bwe mala okuyimirirawo gwokereye oba ojja bwoti nga baleeta esiniya z'omuceere ngeroga ati la salata bihadarati taam oli musajja ejjama ekkakatako ogende kamumale kulya kiba kijja kyekijja. Tumaliriza ne kano singa wasiibye noleeta enniya ey'okulya nekyo badde ogenda okulya notakisangawo oba osiibulukuse tekikwataganye ne kino. Singa olwesa enniya ey'okupangulula wuziyo nali nkibabuuzaako emabega njagala kulaba mukijjukira n'ogenda emmanju neweepika si musulo gwe guvuddeyo si mukka si bukyafu n'ovaayo embeera ezebbiri eyo neyapanguludde okusiiba n'enniya naye nga talidde neyo naapanguludde wuuzuye naye nga tewali kigisse byonna bifaanagana. Okusiiba kuba kutuufu ne wuzu eba ntuufu okusiiba kuba kukyamu ne wuzu eba nkyamu oba ekimu ku bibiri kiba kituufu ekirala kyo nga kikyamu. Mukono waggulu tugende inshallah taala tusooke tugise wansi abatakimanyi fe tusooka tuwanike omukono ti anze sikimanyi njagala kukiyiga. Barakallahu fikum. Siina birabo bya bbawa naye ngenda kuwaayo omu mubawanise ani awanise katuwoli ekirawo inshallah bw'otaba na nsonyi muyirimu nga omanya ojja kuwona obulwadde nga bw'ogenda ewa dokita buli kirwadde ne bwe kiba kiri mu kifo kya nsonyi n'ogamba nti waliwo n'ekyansimbi ne muyirimu bweri oba n'ensonyi toyiga. Kati ekyo tekiraga nti kyetaaga nnyo tujje mu ddalasa basiraamu kubanga tokimanyi. Kale akimanyi nga ajja tuwaayo n'ekirawo awanika omukono olabe bwe biri bizibu ebirawo kale tiwali kirawo kyano. Shekhe ku kyokusiiba omusiraamu aleese enniya esiibulukuka
n'atasangawo byagenda kusibulukukirako. Okusibuluka kwe kuba kutuufu newankubadde tabisanze binniya asibulukuse oba nniya. Ono agenze mu haja neyeepika n'atabaako kyasanze newankubadde nga nniya ye mugamba nti buzu kukola atya naye olwokuba nti talina kyalabye kitawuzuye buzu ate ye alina. Barakallahu tugambe okijjukira bulungi nga bwe twakisomesa oba tugambe olina wewakisoma. Barakallahu fikum. Kakati mujjukire nga bwe mutyo kati waliwo ebintu ng'enniya tebitta nga kyetaaga n'okugoberezebwako ekikolwa. Kati enniya tettawuzu kaŋŋende mmanju n'otuukayo ne bw'ositama. Bangi baga nti kifo kyafu ovaayo ate olugoye lukyafuwadde. Kitegeeza bulijjo bw'ogendayo gwe bweweekola bw'otyo neweekyakuwaza. Ffe situwogera ku oyo, tetwogera ku muntu agenzeyo n'ateekyafuwaza. Oyo wuzo agisigaza kubanga enniya yeetaaga ku kikolwa. Naye bwe kuba kusiiba si bwe guli. Kitegeerekese bulungi? Sirambuuza ekibuuzo kyekisembayo tugende wano tewali kibuuzo kirala kyonna wano wentudde. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogambye nti omanyi otya? Esigala ntuufu? Kati ekyo kakiba tuba tutandikirako. Nagambye nti omuntu aba amanyi kyokusaalira mu lugoye olukyafu kitta essola ng'akimanyi. Siga nti kati alwambadde amanyi nti lukyafu ddwo, wabula ng'emabega yakimanya. Olabye bwe byawukaniddeawo. Walowooza nti nagambye nti aba amanyi nti ngenda kusaalira mu lukyafu. Si gwe nabadde njogerako. Nabadde njogeraku oli nti eyakimanyako emabega nti okusaalira mu lugoye olukyafu kitta essola, ye n'alusaaliramu ng'agenderedde oyo essola efa. Naye yakimanya emabega nti olusaaliramu nga lukyafu kitta essola, naye waagendedde okusaalira n'akyerabira, oyo essola yebaki. Wabula ono eyali takimanyi nti okusaalira mu lugoye olukyafu bw'olusaaliramu essola efa, ye n'alusaaliramu essola bweggwa n'atugana nalusaaliddemu. Lwaki ze mbadde sikimanyi, oyo ye agiddamu kubanga emabega yonna abadde takimanyi era atandikira ku swala eyo ez'emabega. Allah azimusonyiwa. Ndowooza kati tubyawukanye bannange twagamba ekibuuzo kimu kyokka munansonyiwa ate era bwe tugaba bwetyo ne wano tubaba bibuuzo wano kubanga tulina gye tulaga inshallah taala. Akati kiri ekirala kibadde kyaki? Omanya ddi okusooka tukusabira Allah. Kale siggwe naye buli yenna asobola okwambala olugoye ennaku 3 nga talina lulala tumusabira Allah amuwe kyayambala. Ekyo kimu. Kyakubiri, singa oyo abaayo nga ye olugoye alwambala ennaku 3 wamanyira nti lukyafuwadde amala kulaba bukyafu bululimu. Wabula bwewera wiiki ennamba kyo kiba kyatteeka n'azooza ng'eweze ki wiiki. Lwaki? Kubanga ne mu wiiki tunaabayo jjanaba omulundi gumu, ekiraga nti kyekigera okupimibwa kinewankubadde tolabye bukyafu, tolabye nti ovuddemu jjanaba enkwaso, naye wiiki bweweze nabbi agambye sallallahu alaihi wasallam ghuslu yawm aljumaa, okunaaba olunaku lw'ejjuma wajib, kyatteeka ala kulli muhtalim, ku buli muntu atuuse okwerooterera. Kakibe nga teweerooteredde, kakibe nga tolabye enkwaso n'ekirowoozebwa nti wiiki ennamba toyinza kusigala nga mbutuufu tewali kakuvuddemu ng'omuntu omukulu. Kitegerekese bulungi? Wamu n'okuba nga enkwaso si za muddiŋŋanwa nga musulo na najisi, naye n'olabirwa onaabe. Olwo butya ate nga guno musulo gujja mu ngeri ya buli lunaku n'omulundi ogusukka ku gumu, yadde enajisi buli lunaku olumu n'omulundi ogusukka ku gumu. Ekyo kyennyini ekyolugoye kyetwalisaanidde ddala okulaba nti nakyo tekisaana kusukka ki wiiki.
kitegerekesa bulungi naye oba okyali mu nnaku 3 4 5 tekikugaana ebbanga lyomala nga tolabye bukyafu kyekiringa obuliri bwe tusulamu okkirizibwa obusulamu nga mawe busaalirako nga gwomanyi nti bwe ngenda mu kinaabiro naaba ebigere byange nenkolaki naye bwewera wiiki tukigerageranya ku kiri tubatandisa okulowooza nti walibaawo osanga obukyafu bwebukola ki bwe buyingirira mu lugoye kitegerekesa mawe mu buliri awo n'okola ki ekitabo kyetubadde tusomamu ekyo walillahi alhamd bakiyita ebyaziizibwa mu swala n'ebyonoona esswala newankubadde ebyaziizibwa nabyo bigwa mu byonoona naye ebyaziizibwa esswala oba oyagadde kwogera mu njogera ya kikugu eri tekiniko bya mirundi ebiri ebyaziizibwa waliwo ebyaziizibwa nga bittira ddala esswala waliwo nebyaziizibwa nga bigikendeeza ku mpeera ati ngaekyokusaala nga emmereze tugamba kyaziizibwa naye kikendeeza bukendeeza kuki kati ekitabo kino twakuŋŋaanyizaamu ebikendeeza empeera y'esswala 40 n'omusobi naye ng'abaabirese yasinga obulungi bw'oba oyagala esswala otuuke mu maaso ga Allah nga nkendeevu bwesigala ng'obikola bw'oba oyagala otuuke mu maaso ga Allah ng'esswalayo nzijuvu byewale wekisobokera wonna etwamaze okuleeta ebyo nga 50 ne tuleetayo ate n'ebittira ddala nti kyo kino kitta mwali musomeseddwa ku kumwenya oba kutta esswala oba tekugitta okumwenya obumwe kutta esswala temukimanyi si bugujja gamba nti tekutta nga tokirinaako obujulizi tekutta okumwenya tekutta naye okuseka kutta era hadithi mujja gisangamu التبسم لا يبطل الصلاة وكما تكutta الصلاة ولكن القرقرة nika soteka mukakaka eyonge ekola ki ate n'okumwenya utunulira nnyo ensonga ekumwenyesezza asano yeteebye bagita aseno oba asano ne asano gyekiri kati eno bagita aseno yeyomupiira eri asano nga byakulwanyisa tereka olu byakulwanyisa naki eri asanino aseno nemadde sibyawo bw'oba omwenyeza lwa aseno olw'okuba eteebye ate ekyo kijja kutta esswala naye osobola okumwenya ng'ojjukidde ku byengera bya Allah ebiri mu jjana n'omwenyeza mu sswala tewali buzibu naye oli mu sswala baleese emmere ng'eri omwenya okumwenya okwo kusapuresinge kusibe nga bw'osiba okweyayuuya naye ekikumwenyesa nakyo kitunulwamu nti kiki kitegerekese bulungi tugenda kukomaawo. Assalamu alaikum warahmatullah. Ekitabo kino nga bwe nkibagambye nze nakiwandiise tofa kwani ate erinnya nga ndabako lya mulala nze nakoze eki nze nakiwandiise era okubira omulanga oba olinayo topic gyoyagala okuwandiikira sekanze njagala kumpandiikira ku kunuutu kati nga kunuutu zetusoma n'amateeka gaayo zinga ojjanga tuteesa nga njikuwandiikira gwe ng'ogifulumya insha Allah sikirinaako buzibu kitegerekese bulungi kakale noono naye era bwe yakikoze ensonga ezirimu fe twaziwandiise walillahi alhamd oluvannyuma lwezeetegereza muzisome mumanye ebifa ku swala zammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.